options ziri bbiri. Bayinza okusala endalinga liizi ne zikomawo eno ne tukizimbira wamu. Oba eyinfinite ne tukola kye twagala kusinziira ku plan. Kiba kitegeeza plan obuzimbe by the way kambabuulire. Obuzimbe kanti ogere on record obukioski. Obuzimbe obuliwo. Ppaaka yadde enkadde mall. Simanya Ppaaka enkadde mall. Simanya yezayi plaza Anifata. Obukioski. Yamaha Center. Obukioski. Njagala ofune ekifaananyi ekigazi ekyekibuga. Tugambye ogwo gwe mutima gw'ekibuga Kampala. Era pulaani eyo kyagala tugigaziyeko tufune ekifaananyi nti ku pulaani gye tulina obwo bukiyosiki. Kakati bwe bakola opt-in tuddamu ne tupulaninga bupya biki commercial complex eyina kufaanana etya, bayina kubeeramu batya nga naffe terminal weeri. Oba nga bagambye option eya compensation bumenyebwe. Naye kye bagambye nti obuzibu obuli awo nti KCCA terina nsimbi za kubasasula kumenya buntu obwo. Nga bwe mumanyi bizinesi enyingi ziri wansi naye nga kyali KCCA kizuula nti erina okulaba OTP bagitegekedde bulungi era bano abakugu aba Dasuda be baali mu planning process eya Old Taxi Park. Ekiriwo kiri okugezaako okulongoosa engeri gye taxi park efaananamu, engeri gye emirimu gitambuzibwamu mu Old Taxi Park, engeri gye ebidduka bitambula mu taxi park ne wabweru oba amakubo agaliraanye taxi park, okulaba nti taxis zisigaddewo naye nga zirina akakwate n'entegeka eza baasi eziri mu pipeline oba eziri mu pulaani, okulaba nti taxi park ekola bulungi na non-motorized transport corridor. Nga tukulaakulanya Old Taxi Park, bw'owuliriza abasinga okuva mu bitongole ebyo bikulu, Ministry of Works, National Physical Planning Authority, boogera nnyo ku baasi, teboogera ku taxi. Ate nga ffe twagala nnyo okulaba nti tumaintaininga bataxi operators. Era ekimu ku bibuuzo ebibaddewo tubabuuza taxi operator basigalawa, bizinesi eno mu kuzimba egenda kutwala bbanga ki, ebbanga ly'eneemala nga ezimbibwa abataxi bagenda kubeera nga bali luddawa. So ebyo ebibuuzo bikulu nnyo ffe ng'abakulembeze tetwagala nnyo okutuyisa kulitalaga. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.